Abatuuze abasoba 200 ku kyalo k'Abayongo ekiri mu Gombola e Nakitoma mu disitulikiti e Nakasongola basatira olw'omugagga amanyiddwa nga Ssekyanzi Christopher abagobaganya ku ttaka nga bawanjagidde abakulembeze bekikwatako okuva babadduukirire nga tebannafuuka momboze mu nsi yaabwe. Kano Ssekyanzi kubanga abasajja be alina emmundu bw'abanga alabye bw'ati asobola okumalamu akaseera akatono kyokka bw'akumala akaseera akatono bw'ajja yakozesa fujjo agamba talina kikolebwa. Juzi twalima watermelon zonna bakwata ekisone bazitematema tewali muntu mulala wabula famire yiyo yabalagira kubanga ayine mundu. Ettaka eririko enkayana lya gavumenti era nga abatuuze abegattira mu kibiina ekya Nakitoma Cotton Growers Association baliruddeko okuviira ddala mu mwaka ogwa 2020 nga baludde nga balimirako pamba wabula nga beewuunyiza Ssekyanzi gy'avudde okutandika okubagobaganya. Bannange abo abaana abatutigomya abali ku kyalo kuno abatutigomya baana taata waabwe Sezaalange yamusenza naye neewuunya olw'okulaba nga abaana abato bwe bati benasanga nga bato bwe bati nga bafukane mu mpale zaabwe kulaba nga batutigomya. Ssentebe w'ekyalo kino Richard Ssekikomese Wanyana atubuulidde ebyafaayo by'ekyalo kino n'ategeeza nti ettaka lino lya gavumenti naye nga yeebuuza engeri Ssekyanzi yatandise okugobaganya abantu ng'asabye abakulu mu gavumenti okuva we babataase kuba abantu bali mu kutya olwa Ssekyanzi yeeyita omujaasi nga yabasuubiza n'okubakuba amasasi. Tuli ku bunkenke kati gavumenti tetuyambye kimala ku nsonga eyo. Disitulikiti ensonga ezimanyi naye zikuteganagala naye neewuunya nti poliisi eyagalanye ebiyise eyagalanye ebikyamu wano nsuubirayo okuyiwa omusaayi awo no poliisi ejja kusituka awo no mbanjagira gavumenti etuyambe ku kyalo kino tusanzeeko ente za Ssekyanzi nga ziri mu nnimiro z'abantu zirya nga bwe tumutuukiridde okuyita ku lukomo lw'essimu akkiriza nti ente ze kyokka ng'obuzibu abutadde ku batuuze abasimba emmere ku kkubo eziyita okugenda okunywa amazzi nga n'ettaka lino agamba nti yalisabadde alikozese. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.